Okusinziira kwa alipoota efulumiziddwa ekitongole ky'ebibalo mu ggwanga ki Uganda Bureau of Statistics eyatuumibwa Orphans and Other Vulnerable Children Monography 2024 ng'ebigirimu byakuŋŋaanyizibwa mu biseera by'okubala abantu okwaliwo mu mwaka gwa 2024 era kyazuulibwa ng'abaana obukadde 2,877,1322 bamulekwa. Disitulikiti eziri mu bitundu bya West Nile ne Bugisu ze zisingamu okuba ne bamulekwa nga bali ebitundu 2.1 ku 100, so nga Kampala y'emu ku disitulikiti ezisingamu omuwendo gw'abamulekwa omutono. Kwegamba abaana abasinga okuva mu South Sudan abasinga obungi bataata baabwe babatta nga bali mu lutalo, n'abamu tebamanyi ne bamaama baabwe oba gye bali bajja buzzi wano. Ate bw'ogenda e Bududa Natural calamities ezibaddeyo nga okuyiruka okw'ettaka kuleetedde okulaba nti abasajja bangi baafa. Okusinziira ku kunoonyereza, abasajja be basinga okufa bw'ogeraageranya ku bakyala. Era alipoota eno eyongera n'eraga ng'abaana ebitundu 2.5 baafiirwako bamaama baabwe, ate abaana ebitundu 6 bamulekwa nga baafiirwako bataata baabwe, n'abaana ebitundu 4.2 mufuuzi, etegeeza nti tebalina bazadde bombi maama ne taata. Kati bano bannyonnyodde lwaki abasajja be basinga okufa, ekyongedde omuwendo gw'abamulekwa. Abaami be baagala okugenda mu bujaasi. Abaami b'osanga nga bali ku kizimbe ekyakalina waggulu beesulubeedde eyo bazimba. Abaami bw'abanga talina ssente agenda bweru azinoonye n'afiirayo. Bano basinzidde okusaba abavubuka okuzaala nga bukyali ne batakandaaliriza kuzaala ng'emyaka giyise. Tulwawo okuwasa. Ogenda okuwasa omukyala gwewasizza ng'omusinga emyaka 7, omusinga emyaka 10, ekitegeeza nti gw'ojja kufa nga ye akyali muto. Alipoota era enokoddeyo n'ebitundu bya Bunyolo ne Namayingo bwe bisinga okubaamu abaana abawala abafuna embuto nga tebanneetuuka nga ku bano ebitundu 2.1 ku 100 bamulekwa. The highest child mother prevalence was in Bunyoro at 2.2% and lowest in Kampala. Bano abavubi babeera n'essente nnyingi. Kati babeera n'essente nnyingi, essente ezo zireetera bw'abanga atambulamu asobola okugulira omwana omuwala ekikomando, bw'amala okumugulira ekikomando omwana omuwala n'alaba nti engeri y'okusasulamu ya. Minisitule y'ekikula ky'abantu etegeezezza ng'omuwendo gw'abaana abeenyigira mu bumenyi bw'amateeka nagwo bwe gweyongera nga kino bakyesigamya ku bazadde abeesuliddeyo ogwannaggamba ku nkuza y'abaana. My PSs here, we have 7 remand homes, and on average, as I talk now, we have over 1,300 children. And if any of you goes even to Naguru here, it has over 270 as I speak. And most of these children are not children from poor families. They are victims of parental issues. Agre Kibenge nga yateekerateekera minisitule y'ekikula ky'abantu ategeezezza ng'okunoonyereza kuno bwe kugenda okubayambako mu kuteekerateekera eggwanga ku nsonga z'abaana. Nga tuyita oba mu programu za gavumenti eziriwo, tulina okumanya obulabe butandikirawa oba wawe businga obunene okusinziira ku numbers ze tulabye, tugende tucekinge policies programs eza gavumenti. Kibenge era alaze obwetaavu bw'obutasuulirira abaana balenzi nga bwe guli ku bazadde abasinga obungi. Nti weewaawo twalina policies ezatunuulira omwana omuwala ne zimusika. We tutuuse kati bw'otunuulira abaana bano abali mu mbeera ey'obunkuseere, abaana enfunzi, ogenda okulaba nga namba zaabwe tezaawukana nnyo. So bwe tunaateeka ennyo essira ku mwana omuwala, omulenzi ono ne tumwerabira, tujja kwesanga ng'ate n'obuzibu bwe tulina obw'eggwanga lyaffe obw'abantu baffe tetubumazeewo. Okusinziira ku minisitule y'ekikula ky'abantu, bakweyambisa alipoota eno okulaba nga batuusa obuweereza eri buli muntu okwetooloola eggwanga.